السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب تجويد للصف الرابع الابتدائي. كتاب تجويد للصف الرابع الابتدائي. كتاب تجويد oba ekituyigiriza tajwid mu kibiina ekyokuna mu mutendera guno ogwa primary. Twagambye tugenda soka tuveeko mu yasarna katono nnyo tusooke tusome ki enamula ya nuni ya sukuni wa tanwin kubanga egenda tugasa mu maaso awo. Tosobola kusoma peji eddako okujjako nga bino bimanyi ate bino olina biiga oyagala toyagala bwobanga oyagala oli mwetaavu okuyiga okusoma okukola n'ekitiibwa. Ntegereka basiraamu agamba nti ma huwa tajwidu lughatan, ma huwa atajwidu lughatan. Abaffe tajwidi kyeki mu lulimi kubanga ebigambo by'obusaamu tubivuunula mu lulimi ne mu mateeka. Kakyakubuuza nti as-su'al ekibuuzo ma huwa tajwidu lughatan. Abaffe tajwidi kyeki mu lulimi agamba nti at-tajwidu lughatan huwa al-ityanu bil jayyidi au at-tahsinu. At-tajwidu lughatan mu lulimi huwa al-ityanu bil jayyidi au tahsinu. Naam, tajwidi kitegeeza kukola omulimu n'ogukola bulungi nnyo bil jayyid. Naam, au tahsin oba n'ogulongoosa bulungi. Kukola omulimu n'ogulongoosa n'ogunyiriza bulungi nnyo. Bayinza okugamba nti go and clean the house, n'ogenda n'ogicleaninga ate n'ogirongoosa nnyo. Naam, kyayise atajwidu lughatan mu lulimi. Sual ekibuuzo enebali jawabu okwanukula. Eno sual agamba nti ma huwa atajwidu istilahan, ma huwa tajwidu istilahan. Abaffe tajwidu kyeki mu mateeka g'abasomi ba Qur'ani, mu mateeka kyeki agamba nti huwa ilm gwe musomo yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan. Agamba huwa ilm yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu makhrajan wa sifatan. Agamba nti gwe musomo ogutuyigiriza okuwa buli nyukuta kulli harfin, buli nyukuta ekyo kyeteekedde okuweebwa nga rights zaayo, ebitendo byayo. Gwe musomo ogutuyigiriza okuwa buli nyukuta yonna eya Quran ekyo kyeteekedde okuweebwa. Naam, gwe musomo ogutuyigiriza okuwa buli nyukuta ya Quran ekyo nga rights zaayo, nga attributes zaayo. Naam, n'ogijja mu makhariji mu bufulumiro bwayo n'ogyatula bulungi nnyo. Kyayise atajwidu shar'an oba istilahan. Mukategedde tugambye gwe musomo ogutuyigiriza okuwa buli nyukuta yonna ya Quran n'ogiwa ekyo kyeyina okufuna. Oba olina gigeza n'ogigeza, oba olina gitonya n'ogitoniya, oba olina kujolesa n'ojolesa, oba olina kuwuuna n'owuuna, oba olina kweka n'okweka, n'ogifulumya mu bufulumiro bwayo n'ogyatula bulungi nnyo. Kyayise atajwidu shar'an. Nagamba nti sual nebali jawabu okwanukula. Eno sual kibuuzo ma ghayatu ilmi atajwidi. Abaffe kigendererwa ki ekiri mu kusoma tajwidi ono? Why is it a must for you to learn this tajwid? Agamba nti sawnu lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala.
swawunul lisani ekisomesa tajwidi ono kukuuma lulimi kukuuma nnimi zaffe anil khata'i fi kitabillahi ta'ala luleke oba zireke okubanga zikola ensobi mu kusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye nti kyekigendererwa ekiri mu kusoma tajwidi ono kukuuma lulimiro oleme kubanga okola ensobi mu kusoma ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an al-Karim. Amanti sual ekibuzo ma hukumu ilmi tajwid abaffe tajwid ona alamulwa atya kuffe ng'abantu amanti jawab okwanukula hukum ta'allamuhu faradu kifayatin wal amalu bihi faradu aynin ala kulli muslimin wa muslimatin agamba nti okusoma tajwidi ono faradu kifayatin kyakumaliligana kulinga kuziika nti bw'oba ogenze okuziika oba omalidde ono atagenze era bw'obanga togenze kuziika nga temwana temuziise mufuna omusango Allah subhanahu wa ta'ala naye abamu bwe baziika abatafuna musango kakyagambye nti tina namula bbiri si types ngambye namula naam enamula bbiri esooka kumalirigana eyokubiri wal amalu bihi okolera ku tajwidi ono faradu aynin ate mwana wattu kyateeka ala kulli muslimin wa muslimatin kyateeka eri buli musiraamu yenna ayitibwa nti musiraamu omwami oba omusajja okusoma n'okutegeera amateeka gano aga tajwid ogako because buli musiraamu yenna asoma Quran kati bw'otasoma Quran naam bw'otagisomesa tajwid naam oba oganye okukola kino kyeyagambye nti swawunu lisani anil khata'i fi kitabillah oba tosobola kukola limiro lubere nga terukola ati nsobi ntegereka kati olina okubanga nti ogakolerako kiyamba gwe naam era kyateeka kuli musiraamu muki omusajja ne ku buli musiraamu omuki omukyala wama mawdu'u ilmi tajwid abaffe ti omusomo guno gukwata kuki yani kiki tugenda okwanga tusoma muki mu tajwid ono nagamba nti wama mawdu'uhu alkalimatu alquraniyatu aba mwana watu omusomo guno ogwaki ogwa tajwidu gugenda kubeera ngokwaki gukwata kukusoma Qur'an bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala kalamullah bigambo Allah nisoma wati gamati oyino kubisoma oyino gusoma olime kubanga okolaki ngokola ensobi mu Qur'an yekitibwa ntegerekese oyino kubanga osoma tajwid olime kukola ati nsobi ontegede bulungi nnyo naam ma huwa fadlu ilmi tajwid naam abana mwanatu tajwid ono gamba wa mugaso kigama bulungi kyo mulimu subhanallah Allah akbar wallahi bo soma tajwid ono naam singo osoma tajwid ono tajwid wa mugaso nnyo ye ilimu naam ye ilimu esingo kubanga ya mugaso nnyo eri gwe omwa omuntu ina ayagala okusoma Qur'an naam kuba mbaka tugamba nti khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu abasinga obulungi mu yoyo ayiga Qur'an ino naam hadith mu Bukhari naam ngombaka tugamba sallallahu alayhi wasallam omuntu yenna asinga obulungi mumwe yoyo ayiga okusoma Qur'an kitegeza nti Qur'an naam tajwid ono gwe mu yirimu esinga okubanga ya mugaso nnyo bulu ya nungi eri gwe ayagala okubeera okola ati oyiga Qur'an ekitiibwa insha Allah onokulwenca tugenda kusoma kutubayita ahkamu nuni as-sakinatu wa tanwin
ahkamu nun sakina wa tanwin innamula ya nun ya sukun tutuka kusoma bingi kubanga tugenda soma ibiri basic na bitusolo okusomera ku mutimbagano inshallah bitugenda okusoma nabo kityo mbagamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.